Brenda Miles eyali malaya embeera ye yeraliikiriza abantu ku social media ate omukyala amanyiddwa nga Ray-P owa Bindeeba naye avuddeyo n'ayongera okukakasa. Sheebah Karungi naye tumulina ayogedde ebyama ku lubuto lwe ntaata w'omwana ate abantu 10 bafiiridde mu kabenje. Mbaaniriza nnyo mwenna abagenda maaso n'okuba nti ate mwekumira ku CEO Michael Uganda gigenda gitya Constituent muli bulungi Constituent buli omu ali bulungi mugende maaso n'okuba nti mwongera otugoberera saako okuba nti ate mutufollowinga. Amawulire go tulina mangi nnyo kakati njaga tutandikire ku omukyala oba ku mwana muwala amanyiddwa nga Brenda Miles. Ono tumumanyi era tumujjukira yakyaka nnyo mu biseera eby'emabega mwaka gwa 2021 2022 bwe yavaayo na inspiring abawala bangi mu ggwanga erya Dubai ng'agezaako okubalaga nti okwetunda kulimu ssente, ng'agezaako okubalaga nti obwamalaaya bulimu ssente, naye embeera gy'alimu nga bw'omulaba awo si nnungi okutwaliza awamu. Okuva bwe yakomawo okuva e Dubai n'ajja wano e Uganda teyaddamu kusigala kyekimu, teyaddamu kubeera mu mbeera gye yalimu ng'akyali Dubai. Akoze yenna aweddewo, omuwala yali anyirira, omuwala yali asagala, omuwala yali omweru, buli omu yeebuuza Brenda Miles yabaaki. Ono nno yeekolera obuganzi ku TikTok ng'ageza okuba nti ate alaga abaana ab'obuwala oba abakazi butabi bayinza okukola akasente mbwamalaya nga bali e Dubai eyo, so n'asobola okuba nti ate afuna erinnya ku Facebook ku TikTok. So yalabiddwako ku street z'omu Kampala ng'atambula era omu ku bawagizi be n'amukwata ka video akasobodde okuba nti kasaculatinga ne kyogeza ku bantu obwamanga beebuuza Brenda Miles yabaaki, Brenda Miles ki ekyamutuukako. Ono nno abantu abasinga bayinza okulowooza nti siriimu ya muluma naye ye mu bigambo byagamba nti si mulwadde, naye okusinziira ku interviews azaakola azze alaga nti alina substances z'akozesa oba ebiragalalagala by'akozesa ebisobodde okuba nti ate bimukuumira mu mbeera eyo gy'alimu okuli ice, enjaga n'omwenge. Ono eyajja ng'alinamu akasente bwenjogera kati obulamu bwe bwakyukira ddala ng'omuwala yali asula mu apartment ez'ebbeeyi kati asula eyo mu ghetto ewala. Omuwala yali alabika obulungi kati ne bw'omusanga tosobola kumulya. Abantu abasinga beeraliikirira bagamba nti Brenda Miles alabika mulwadde wa siriimu, naye ono ayinza okuba nga si siriimu yaluma Brenda Miles. Okusinziira nti alina ebintu bingi nnyo byagenda maaso n'okuba nti ate akozesa, ebyo byebimu ku bintu ebimuviirako okuba nti ate akola ki, ali mu mbeera gy'alimu. So embeera bwetyo bweri ku Brenda Miles, katumusabire asobole okuba nti ate munnange yeezuula ate asobole okuba nti ate addamu okubeera nga bwe yatera okubeera. So nga tuvuddewo ewa Brenda Miles ate omukyala Ray-P ng'ovudde ku bintu ebigenza mu maaso n'okuba nti ate bisaculatinga ku internet yonna ebintu ebigenze maaso n'okuba nti ate bimwogerwako ye ne bbaawe Bindeeba bw'atayagala Catherine kusaasira. Avuddeyo n'agamba nti mwenna aboogera ku bbaawe temulina kye mumanyi era ye yajja kufumba. Ye agamba nti Bindeeba ne Catherine kusaasira beeyagalako naye beeyagalako nga ye tannaba kujja mu bulamu bwa Bindeeba. Essaawa zino yaaliwo era nga yavaayo n'ayogerakokko ne mami we gwayita mami Catherine kusaasira kweza ensonga obwa buvidiyo bwagenda maaso n'okuba nti ate busaculatinga ku social media nga Bindeeba ali ne Catherine kusaasira. Agamba nti bano beeyagalako ne beeyagalako mu biseera bya dda nga ye tannaba kuba nti ate ajja mu bulamu bwa Mr. Bindeeba. Era ye agamba nti mwenna abagenda maaso n'okuba nti ate mumwogerera muli ku byammwe. Ye ajja kufumba, omwami we amwagala, kamwogere ki ye si wakuvaawo kati oba okitegeera. Mu vidiyo nga woobulaba awo bugenda maaso n'okuba nti ate bukulaga ekiriwo, embeera eriwo kati nti bo eno couple nsanyufu, eno couple jjukira balina omwana, eno couple nsanyufu, eno couple bagezaho okuba nti ate bakuza omwana waabwe.
Rape emabegako kawa bayitafuna tulo bulungi olw'ebigenda maaso n'okuba nti ate byogerwa nga bino babimussaamu naye ng'ate ensonga ezo zonna zaali zadda. So avuddeyo n'akakasa mwenna aboogera nti ye ne Bindeeba si bakoma kati, ye ne Bindeeba si baakuzikiza kati, omukono gwabwe si gwakuggwawo kati. So byonna mubyogere naye bo bagenda kubeerawo paka last, kati ab'ennugu mwetuge. So yembeera eri ku Rape ne Mr Bindeeba. Ate nga tuvuddewo awo ne tugenda ku mukyala amanyiddwa nga Shiba Karungi, Maama Tusuubira nga bw'omumanyi. Shiba Karungi ono ali lubuto era ensonga zino zongedde okuba nti ate ziwa abantu essanyu saako n'abo abamuwagira. Yalabiddwako wali eri ku jam session ng'agenda maaso n'okuba nti ate ayozayoza Eddie Kenzo, president wa federation, olw'okufuna obwa presidential advisor. Yabaddewo awo ye Nyamutoro Eddie Kenzo nga bayimba, era Eddie Kenzo olw'essanyu yayimbye n'agamba nti Mukama weebale okuwa Shiba omwana, ekyatadde Shiba akamwenyumwenyu ku matama nga bw'omulaba awo. Essaawa zino Shiba agenda kuzaala essaawa yonna, Maama Tusuubira era essaawa yonna agenda kuzaala. Abantu abasinga obungi ekintu kino kugamba beebaza Mukama Katonda olw'ekyo Shiba Karungi kyatuuseeko. Ng'oggyeko ebigambo ba Shiba Karungi by'azze ayogera mbu ye tasobola kufumbirwa, mbu ye tasobola ate kubeera na musajja, ye nakyeyombekedde. Ebigambo ebyo byonna byaziikibwa dda. Shiba Karungi alina interview gye yakola emabegako kaawo ng'agenze e Rwanda okuperforminga ku kivvulu ekimu. Yabuuzibwa ku nsonga y'okuzaala oba y'okufumbirwa, n'agamba mbu ye tagamanko ntajja kuzaala, naye ekyokufumbirwa kyo mukiggyeewo. Ye tasobola kufumbirwa, tasobola kugumiikiriza musajja kumwoleza, kumufumbira, simala kukola biki, kukola mirimu gya waka no. Wabula tagamanko nti tajja kuzaala. Okuzaala kwo takugaanangako, ajja kuzaala. Naye ensonga ezikwatagana n'okufumbira omusajja abeere mu maka g'omusajja kyo tajja kukikola. Oyo ye Shiba Karungi. N'ensonga z'olubuto n'azeewakanamu kaawo, naye abantu gye bazze mu maaso n'okuba nti ate bongera okumulaba, bagenze maaso n'okukakasa ensonga z'olubuto olwa Shiba Karungi. Oba okitegeera. So eggwanga liri mu ssanyu okusingira ddala abawagizi ba Shiba Karungi, ba Shibaholic. Eggwanga liri mu ssanyu n'okusingira ddala mikwano gya Shiba Karungi okuli abayimbi. Ono Eddie Kenzo yavuddeyo n'amuyozayoza mu bantu bonna ne kifuuka official nti Shiba Karungi essaawa yonna, Maama Tusuubira. So mawulire ga ssanyu eri Shiba Karungi. Ate nga tuvuddewo awo abantu 10 bagenze maaso n'okuba nti ate bakakasiddwa okuba nti ate bafudde oluvannyuma lwa bus okutomeregana ne taxi ebadde edduka obuweewo. Taxi eno kigambibwa nti ebaddemu abooluganda abawerera ddala 14. Mubaddemu abantu 14 ng'abantu 10 bafudde, abantu 4 be bataasiddwa naye nga taasolewo taasibyewo yali ku mimwa. So kikakaziddwa okuba nti abantu abafudde mu taxi eyo babadde ba Luganda era nga babadde bagenda kuziika. Baasi eyo ebadde nayo eri ku ngendo zaayo edda Kampala wali eri Fort, naye nga taxi yo eweddewo, abantu bo bafudde kitalo nnyo, kitalo ddala ku sayidi eyo, mawulire si malungi ku ludda olwo. Naye nga embeera y'obwetyo bw'eri mu ggwanga, atugenda maaso n'okuba nti tusaasira abaviiriddwako abaabwe n'abo abafudde. Omukama Katonda ayongere okubawa ekiwummulo eky'emirembe. CEO Michael Uganda gwe mukutu kw'oli, mubeere bulungi, mweraba.